Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe wambuzizza ku kanzaali ako, waŋŋambye nti kirungi ki ekiri mu kanzaali ako ke ntera okukozesa. Akanzaali ako nno kalungi nnyo, ng'ekisookera ddala kalabisa bulungi enva ng'obadde okataddemu. Ekirala kaleeta apatayiti y'okulya ekyo mw'obeera okatadde. Ebiseera ebisinga bw'okateeka mu nva ez'enjawulo obeera n'apatayiti yaazo singa obeera ozikombyeko. Kayambako okuleeta apatayiti y'okulya ekyo mw'oba okatadde. N'olwekyo akanzaali ako kalungi nnyo. Bw'oba ofumba enva tunuulira nnyo akanzaali ako, kajja kukolera bulungi nnyo. Kawoomesa enva singa obeera okatadde mu kyekyo ekikanteesaamu, kalabisa bulungi enva. Ekirala kaleeta apatayiti y'okulya ekyo mw'obeera okatadde, enva zisigala zirabika bulungi singa obeera okataddemu. Kayitibwa Simba, lye linnya lyako, oba osobola okukayita Simba 2. Akanzaali ako kalungi nnyo, beera ng'okozesa akanzaali ako, kajja kuwoomesa enva nawe weewuunye. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkuddamu gwe yabuuzizza akanzaali ako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.